nedda babayita Uganda Young Democrats ekiwayi kyabwe ekibakita Uganda Young Democrats nabalese embidye ndirugavu balese obubizi oba bulaka gakulu ne babusuula ku kitebe kya DP mu Kampala bataddeko babambaza obugoyegoye ebyenjawulo naye abavubuka bano balaga obutali mativu eri okulondebwa kwa Norbert Mao bagamba nti mutameruka w'ekibiina yali mu kibuga eky'Embalala Mao yanyaga bunyaza akalulu yanyaga bunyazo oba obuwanguzi kati baga nti bo badduka eri akakyoko ebyokulonda baga nti omusajja gwe mwalo eyawangula oyo oba eyanyaga obuwanguzi si ye mutuufu nga baga nti baga akakyoko ebyokulonda kabayambeko mu nsonga ezo era wiiki nga 2 emabega avuuka abaavaawo ne bagamba nti twagala Electoral Commission etuddemu naye nga byabaka matanyega yabaka maganze ndi bize ndi kuteekateeka kalulu ak'omwaka ogujja so olwaleero balaze obutali mativu baleese obubizi babuwandiseko ebigambo abavubuka batyamisa era nga bwedi ensonga y'oluseke buti eriyo oba waliwo bakubye oluseke okwenda okulaga accountability bagulayo bubidi 7 babukanugaawo ndikwenda okukakasa nti abantu abewaabakojja wange eyo ye babazaalayo kuntumma kubeeteri naabo balina okweyendeza kungi nti buli kifo ekinene mu iwanga wano kiteekwa okuba kyaibwe bw'abanga mufuti nga tava mu kitundu kyaibwe tateekeibwa bw'abanga kibishopu yawuniza kwabunize ti ajja kuva luuyi tebataawo obwobutaawo tebendera kwirala egano Norbert Mao oyindukira musaada mu kyoli musajja wangulu bakoba ati ekibiina kino ky'abadaada baibwe ati bakola kya Buganda aye nga abakiina Mao baali baawa bajja mu kika ky'abadaada bakulembere ekibiina ky'abadaada baife tulinawo kyeyikiza akalulu bw'oba